Baliko Wamawazi, a trader from coffee and beneficiary of coffee seedlings from OWC, has managed to build 4 houses, purchase big cars for transportation, and set up a Coffee Valley addition machine. Emwanyi business etugasiza mu Uganda yaffe eno negasa n'abaana betuzaala almost n'abazzukulu. Twafuna endokwa bazituleetera ne bazitusindikira ku magombolola ne gatugabira endokwa ne tuzisimba era zeezo ezivuddemu bino byonna bye tuli kwogerako. Era circulation bampa endokwa omutwalo gumu ngenda nenzisimba. Wenzisimba emwanyi ezo bwe zikula ne zitandika okukula olutandikirwako kiteekwa okubanga nti nafulumyamu buli mu olunaku nkugambye etaani meka? Etaani 7. Kati etaani 7 iwe okubyamu mu nnaku 3 zibeera mu ttaani nga 210. Kati emwanyi ezo otuzitundako bbeeyi eno eriko ey'omutwalo gumu mu 13,500. Nasigala nga sente nfunye zeneerabira kukubyamu nga sente ndi mu sente nyingi. Sente ezo ne zinyambako okusomesa abaana, sente ezo nenteekako obujjanjabi bw'abaana, nengulako ebibanja bangi okwongerako emwanyi zino era zetwagala okusimba obupya. Abamu mugenzeeko n'ebweru w'eggwanga ne mukakasa nti ensi nkambwe. Ensi bw'esetinga ebintu byabe n'obivaako ng'ofuuse homeless. Abamu muli mu Dubai, abamu muli Abu Dhabi, abamu muli Saudi Arabia. Bano ba jobless betukola nabo. Yaŋŋamba jobless yakola mu kampuni y'abazimbi. Naŋŋamba naye embeera eri mu kampani y'abazimbi etagirabanga nako. Ensi tewaliwo erinnyangu nti kuba ne mu America abazungu abajja ne batulimba mbu bali bulungi. Naye ababeera mu bazungu mukimanyi. Gavumenti esetinga ebintu byayo ate gavumenti z'abazungu oba mbi oba nnungi bya setinga tobiwakanya. Bwe mba muga nti ensi z'abazungu teziri mu badikiteta. Omusolo Queen gwaweesa abantu oba Bungereza oba mu America osogwakanya. Gavumenti ekera bukezi negereko omusolo. Ne wane waffe gavumenti esawo project ezinayamba abantu people violate them. Tebabyagala. Tekitegeeza nti sente zaabe tegiza kufuluma oba tewali babikozesa. Mujja gamba nti abasoga baavu, abasoga olwaleero bwogenda ojja kusanga tewakyali buyumba bwa ssubi, abantu bakeera kukola, balina amasannyalaze, balina sola. Tekitegeeza nti tebasoomoozebwa. Ne tebagenda kubeera bagagga bonna nga hamu. N'olwekyo 2026 atuuse tugenda mu kalulu. Opposition bagenda kwogera ki? Kubanga olwaleero General Musale ng'ayita mu operation circulation ku ssente ezaffe bannayuganda. Naye awo omusolo nange enguwa naawe oguwa. Abantu bafunye embizzi, ebisolo, bafunye emmwanyi, bafunye kooko, balima, balunda, beekulaakulanya, basobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe. Kati gw'opinga, ne bw'opinga, ojja pingira ku social media ng'ali ekapikyolo ali mu kulima majaani, gavumenti ng'emukwatiddeko. Era abana bagamba, tebiina katale, bwe baba terina katale, wasembye otunda kooko ali ku bbeeyi ki, togimanyi. Watunze vanilla ali ku bbeeyi ki, tomumanyi. Kati ogamba tebirina katale. Olwo lwe lugezigezi lw'Abannayuganda abasigalya. Naye remember, ensi erimu abantu obukadde 40 kyokka tusuubira tibiyinza n'okuba busukkamu. So kati gwe kola by'oyagala, vuma abantu, oyassaanirire, ensi etambule yeeyongere yeekuleke, ate osigale nga bwemulugunya. Ffe tetujja kufaayo. Ffe situjja kufaayo. Neggwe weemulugunye, yogera by'oyogera nekimanye PDM, Parish Development Model gyeri. Skilling schemes gyeziri eza gavumenti. UP iwaali. UC iwaali. Naye gwe tobiraba ebyo. Tetwagala gavumenti. Ffe situkyaba bwetto. We hate with a reason. And we hate something nate netukiwa obudde. Ffe situli bawaana yingi. Nagamba ensi erimu abantu bawaana yingi, abantu ba bulijjo, erimu abantu abategeevu, erimu abatategeera, erimu abagagga n'ebirala. Kati gwe woli wumba baavu, tolowooza nti abantu bonna si baavu.
big up Genosale, big up OWC, big up Yoweri Museveni, big up bannayuganda mwenna kubanga ffenne eggwanga lyaffe, eggwanga si lya muntu omu. Dr. T. Amale mutukuvu, presidential underwear, status Benz.